Baniriza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristu yonna gye musinziira okubeera nga mutugoberera. This is SK Media, nyongera kubaaniriza n'okubakubiriza ekintu kimu, subscribe tulabe ebintu bino gye bigenda okuggwera. Nze obuweereza neeyama okububakolera nga mbaleetera abo aboogera eby'ensonga, aboogera ebyo ebituzzaamu essuubi, amaanyi, ebituwa gye tulaga na wa gye tuva. Solomon Kaweesa, omukindigizi w'oluwayo nakkalidde dda. Ndi ne Mami Angel nate tuzze okwogera ebigambo eby'enjawulo. Njagala asooke ababuuzeeko tulabe embeera gy'enaggwera. Malinnya lya Israel singa manyi gonna. Nsanyusa okubeera nga wendi olunaku olwaleero. Amiina. Era nsanyusa okuba nga onkolabako wano olunaku olwaleero. Olw'ekigambo kya Mukama ekyagala okwogibwa eri abantu n'okubeerawo kwa Mukama okubeerawo. N'ekisa kya Katonda okubeerawo kubanga nti Mukama atugamba nti ekiseera kino oba ekisa kino Mukama atugamba kyakweyuna nnyo okusaba kubanga Mukama atugamba eggwanga ligenda kubeeramu obuyeekera bungi nnyo, obubbi bungi nnyo, okutemagana kungi nnyo, atugenda kubeeramu ne looting kubanga Mukama atugamba nti nno ensi Uganda egenda kukulukuta omusaayi kubanga Mukama bwedda atulaga bendera ya Uganda okubeera nga ekka. Teri waggulu ku ntikko naye ekka. Mukama atugamba obufuzi bulimu emirembe mingi nnyo. Kati mu mirembe mingi nnyo Mukama atulaga ate mulimu okulwanagana, muzzeemu obukyayi. Naye Mukama atugamba nti bunaabeerawo tutya. Mukama atugamba okusaba. Mukama n'atulaga eggwanga Uganda ligenda kubeeramu amawanga agagenda okuyambako abagenda okwesimbawo mu ggwanga Uganda oba baagala oba tebaagala. Mukama bw'atugambye. Kikyogezaako okutegeeza. Mukama atugamba nti Uganda egenda kusemberezebwamu amawanga agagenda okuyambako abagenda okubeera nga batuula ku ntebe ey'obufuzi. Tugamba tulinamu abantu babiri. Mukama atugamba leero bazze n'amaanyi. Tebazze na bunafu, bazze n'amaanyi. Bagamba omanyi obeera ng'ogenda kukola olutalo oyinza ogamba ngenda kulwanagana ne gundi n'ogamba naye ngaayi n'abantu 10 n'ogamba kanjiyeyo ndeeteyo n'angaana. Ngende ngagambe nga we ku ssente gannyambeko. Mukama atugamba ne banaabeera 10. Mukama agamba omusaayi gugenda kuyiika. Ewaffe wano. Bulungi nnyo. Vision eno Mukama yagikulaze ate yakulaze kabonero ki akalaga nti tugenda awabi? Mukama yatulaze bendera ya Uganda bwe bati n'atulaga Crested Crane naye Mukama n'atulaga omusaayi nga gufubutuka mu bendera bwe bati. Kati Mukama omusaayi ogwo bwe gufubutuka atulaga Masindi olutalo lwolwo. Kabojja, essomero ly'e Kabojja nga bawambye abaana. Mukama atulaga Nabbingo. Mukama atulaga Namugongo. Mukama atugamba obuweereza bw'abafaaza, obuweereza bw'abantu bubalemye okubanga basobola okubeera nga batunuulira eggwanga Uganda, okusabira eggwanga Uganda. Tetutunuulira biki biri mu ggwanga Uganda naye okusabira eggwanga Uganda. Muli obwavu Mukama bw'atugamba, muli okweraliikirira Mukama bw'atugamba, amasomero manafu. Mukama agamba nti Uganda ligenda kugira muddala olutalo. N'atulaga Lakwena ebiseera byayo, Obote Amin ebiseera ebyayiika omusaayi. Mukama atugamba mu bantu 3 Mukama ngamba gugenda kuyikibwa mu mulembe guno omulundi ogwo gumu. Omulembe gumu gugatta emirembe 3 bw'atulaga era nga bwenkiraba. Bw'akulaga ono president n'ono n'akuzzaako ono akulaga omusaayi gwabwe abantu 3 ng'agasse n'agamba kyekigenda okubeerawo abantu bagenda kwetema, bagenda kukwata jambiya nga tebakyaliko n'ebyo kugamba nti akutte emmundu n'ow'ejjambiya ow'emmundu agenda kukokinga ow'ejjambiya ajja. Mukama agamba tebikyaliko nti no ngenda gikookinga nkukange. Mukama atugamba entiisa ebavuddemu, balumba bajja buzzi, banoonya eddembe emirembe. Mukama agamba eddembe erinoonyezebwa mu Uganda ligenda kuyibwako musaayi. Oba tujjukiza bujjukiza byaliwo kaseese we abijjambye kolanga konsobi bukyanga abaawo. Yesu takolanga konsobi. Atulaga bya mu maaso. Atulaga ebigenda okubeerawo mu maaso. Era ebbanga lino lyonna ndoza mazenga weeks 2 naye nga Mukama ne wema ngenda kwebaka ne wema nvunnama akulaga omusaayi gukulukuta. Omusaayi gukulukuta. Enjo musabire eggwanga Uganda. Mukama atugamba. Olabe Rwanda. Wali ensalosalo ezisala okuyita Congo Veno Congo bukosa leeri. Kati Mukama atugamba mu ggwanga Uganda tulinamu n'abayeekera. Muno mu ggwanga Uganda. Akugamba obunafu obuli mu ggwanga.
agamba obunafu obuli mu ggwanga bugenda kuleeta ettabbu. Abantu bagenda kulowooleza mu kwagala mu byenfuna. Naye nga Mukama atuga ebyenfuna tebikyakola kati essaawa zino bagenda kuba abantu bagwawo. Kale lwe babo bagwanga bagwale n'ebibala byabwe byonna nga babisenda busensere. Ebibbo byonna, nyaanya, butungulu byonna ne bakanyuga micungwa eri okusanga ku kkubo Kampala Road yonna ne Kalanga tekuliko muntu wadde n'ogo asudde ekibbo kya nyaanya. Embooko nga babagobera ki babakubira ki? Nti Mukama atugamba ekiseera kituukawo mu maaso awo mu mwezi ogw'omunaana omwaka ogujja. N'angamba nga embeera egenda ekyuka mu ggwanga. Embeera eno Mukama bw'aba agikulaga akulagayo nti erina point w'enaatuuka n'ekoma oba tugera kubeera tuti nga Somalia? Mukama atugamba mu linnya lya Yesu erisinga amanya gonna. Ensonga eyo okukoma kiri ekintu ekyo kisa kya Mukama na kwagala kwa Katonda. Naye kizibu mbuuza kitya omuntu okumanya ekisa kya Mukama n'okwagala kwa Katonda tetufaanagana. Ensaba yaffe ffenna si yeemu. Tefaanagana. Waliyo Abakatoliki be baffe, waliyo Abaprotestant, waliyo Aba-Orthodox, tulina abalokole, tulina aba Seventh Day. Mukama n'atugamba kati ffenna n'obagamba kati tugenda kusabira mu nsaba egyo. N'agamba ne bize ennaku zino nkyalina byenkola tujja kusaba ku Sande tulabe. Naye Mukama atugamba amaanyi gaddemu gatugatte. Amaanyi g'essinzizo ly'eggwanga tusobole okuba nga tuba kimu. Tugende wa Namugongo tutuuleeyo tusabe. Mukama atugambye nti tusobola okuŋŋaanira mu kifo nga kimu ne tugamba tugenda kusabira eggwanga. Mukama n'agamba njagala abaweereza bannabbi abasumba basabire eggwanga Uganda. Oba nosabira eggwanga Uganda bigenda beerawo ate tebagenda bikolayo. Ojja kulaba nga asabira eggwanga Uganda ayagala alisabire bamulabe nti alisabidde. Naye ng'ekisa ky'amafuta g'okubeerawo gwa Katonda mu ye tekiriimu. Ekisa ekimulimu nga ekisinza obwakabaka bwa Katonda. Mukama n'amugamba nti nsaba Mukama ekisa kyo kikke mu ggwanga Uganda otuwe obukulembeze obulungi, otuule okugumire mu mukulembeze wa Uganda, okole ebinene mu Uganda, Obuganda bugumiremu omukisa gwa Uganda. Mukama akugamba nti nno kijja kuba kinafu ng'oli azze kwogera bigambo ensi ebinga emulaba. Yasabidde eggwanga Uganda mulungi nnyo. Naye Mukama atugamba bwe mubeera abantu 40 mwenna nga musabira ekintu kimu ne mwegattira mu kintu kimu. Ate Mukama n'atugamba okunenengana mu ggwanga si kirungi nga muli baweereza ba ggwanga. Ate nga abeevumaavuma bendaba. Mukama atugamba mulina kubeera kimu kuba ekigambo kya Mukama it is the one God. Buli omu alina Katonda we. Anti Katonda gwe boogerako ali omu. Teriyo Katonda wanjawulo ali ogwo. Kamumwawule mu bitundutundu ali ogwo. Ekigambo kye munda mu kigambo kye mulimu ekigambo ekisumulula. Munda mu kigambo kye mulimu amafuta, munda mu kigambo kye mulimu okwagala, mulimu obuyinza n'okwagala. Anti buli omu alumiriza munno oyo mufere n'oli mufere. Ye amanya atya nti ono mufere ng'ayogera kigambo. Era amanya atya nti Mukama yagamba nti nno bannabbi ab'obulimba bajja kubeerawo. Abannabbi ab'obulimba omanya otya nti wa bulimba? Simanyi. Ayogera kigambo kya Mukama kye kimufuula nnabbi ow'obulimba. Kuba ali mu kigambo. Omanye ekimulisa obunnabbi ow'obulimba? Kwagala ssente, kwagala bya birungi. Najja n'alimbira mu mmotoka ey'ebbeeyi, najja n'alimbira mu maka g'ebbeeyi, najja n'alimbira mu birungi ebyo byonna. N'ava mu kisa kya Katonda naye ayimiridde mu kyakya abuulira kigambo. N'agamba wonyezebwa mu linnya erya Yesu erisinga amannya gonna. Aba mu kigambo naye ate mu kigambo mwakizannyira, mwakyonoonera. Ate mwakireeteddemu okuba ng'ayagaliramu ssente nnyingi ennyo ezitazimba kkanisa, ssente nnyingi ennyo ezitasitula musingi ogw'ekigambo kya Katonda, amafuta musingi. Era mu kkanisa tetukyakkiriza binusu. Obw'olukumi nabo tunaatera obbugo batutandikira kabbiri. Ate akebbiri baana be bakaleeta abakulu 1,000 n'okudda waggulu. Olukumi luguza sementi wano. Kanisa za advance nze mwabakyasaba olukumi. Anti mu linnya erya Yesu tosobola keera ku makya n'ogamba muntu nti nno mpa emitwalo 10, mpa emitwalo 2. Obuweereza bwa Mukama ensigo yo ly'eppeesa. Kwegazirete mu kwagala kwe. Kuba kwagala kwa Mukama kyekyo kyayina. Ate agenda okutunda ennyaanya ogenda mugamba otaleeta emitwalo 2. Atunda akasolyo mugambe leeta akakadde. Kulira Mukama bw'ayogera nti batukuba enseke. Mukama atugamba okuwaayo okwo kisa kyo na kwagala kwo. N'omugamba Mukama nzize wooli
naye nsaba ekisa nziza okusigira abaana bange nsigira obulamu bwange mami enjo ogenda kuzimba church katugenda zimba church iyo abantu bade bagula cement no mami enjo ngulire obusawo ba cement abiri ne mugamba ina mukama ko ate nojanga mami enjo nguza akasawo ka cement kama asingo ya atalese kati mukama atugamba nti no ensigo y'obuweereza abo yeyo mukama gyamanyere munda mugwe bojja n'omulimbira mu 10 ng'oyina miliyoni 10 toyagala kumuwa oyagala luzaalo kiri gy'oli kuba kiboba osaze oba weerimbye wekka amina kitiibwa Mimi's Glam bebakola makeup n'enviiri ebiri classy with quality balina ow'abagole n'owa buli mukolo gwonna kabeggwa ayagala okushayina obushayinyi basomesa makeup n'okusiba enviiri z'abagole basange Kwarwa Park Plaza room CB 157 oba bakubire ku 0702 004327 Mimi's Glam, eyes as you like it. Kati ebintu bya Mukama bino nga bibuzaabuza kati bwe tutuuka mu mwaka ogambye ekisa kya Mukama era yeetaaga abaweereza bonna okujja awamu atuteereddewo mbeera ki eyinza okuleeta abaweereza bano awamu ani agenda okubakunga Mukama atugamba omuweereza wa Mukama tamanya kitayinza kubulwa kutegeera ku kigambo kya Mukama omuweereza wa Mukama amanya ekyo ekiri mu ggwanga bamanya nti naye engeri gyenda bamu ekintu kino Mukama nga twetaagamu essaala even though Katonda tannaba kwogera naawe mu kisa ekyo okitunya n'ogamba naye twandibadde twegatta wamu tusooka tusabira eggwanga Uganda Mukama n'atugabiriramu ekisa kye eggwanga n'alitunyamu okwagala kuba tulinamu abaana tulinamu abazadde tulinamu abakadde Mukama bw'atugamba abasasi bwe gavuga e Masaka tuyinza okubeera nga tulina bejjejje baffe ne gavuga ejjinja n'osanga Mukama nga tulinayo emikwano n'omugamba Yesu ekisa kyo kikole ekisa kyo Mukama Katonda kituwanirira okwagala kwo kubeerewo kubanga gwe mafuta ag'obulamu agataggwaawo gwe kisa ekitaggwaawo gwe ttendo tuyambe ojje mu nsi Uganda otunyweze abantu bafu mulembe gobote babo Mukama abatulaga twalina abantu Mukama ndaga ekifo bakiyita masuliita ewaffe eyo mu busire eyo era amaaso gange Mukama wandise ekigambo masuliita waliwo ekinnya naye nga Mukama atugamba wabeerangayo kyali nga kibira ebiseera ebyo watuulanga ayamba gye batta abantu naye Mukama atugamba abantu be baziikaawo basigala baluluma emyoyo gyabwe giruluma tebabasabira beetaaga okusabirwa famire zaabwe kati Mukama atugamba Masaka ekyali Masaka ate ekyo kyali kizibu nnyo abantu baafa nnyo Mubende sigera nkuna Mubende bujangamba mulinyira ya Israel singa amanyi nayo baafa abantu Masaka baafa nnyo ne Mukama atugamba bigenda kudda ate kuduno kigenda ate kuyitirira kubanga obungi bw'abantu wano bungi n'okusinga ebiseera ebyobote n'amini we babeererawo kati abantu bangi beeyongera obungi ate Mukama atugamba abaana abato beeyongedde obungi abaana abato ne balimbibwa myaka 15 ku 18 Mukama atugamba tebakyatya okubba essimu kimutwalira eddakiika 2 takyatya kati Mukama atugamba ye mwana agenda okujja nga akutte ejjambiya nga akutte effumu naye nga tamanyi lwaki akikutte bajjamu kuba amasasi batuwujja emigera awo mu kibuga ajja akutta akambe naye tamanyi akambe ako kategeeza kikalimu maanyi ki ebiseera ebyo byayogerako abitegeera kiki ekijja ekigenda okubeerawo kyategeera nti twagala embeera ekyuke embeera agyagalamu ki olaba nga omwana w'emyaka 13 ayagala embeera ekyuke naye abeeko bulungi oyo mwana w'emyaka 13 kabazadde bonna baafa ali ku street oyo mwana w'emyaka 13 omanyi kyagenda okwagala agenda kwagala birungi ebigenda okukeera ku makya biggweewo naye atagenda fiirwa obulamu ng'akutta akambe nga tamanyi kyekategeeza olinganga agamba nti bannayuganda Mukama bw'aba alaba nga bantu bano banoonya ddembe nga bwe wayogedde olinga abakunga ekyo bakiveeko eddembe batya baliveeko batya baleme ddirwanirira eddembe nkubuulira ekintu kimu eddembe tebalirwanirira mu masasi ate tebalwanirira ddembe mu kitala abasajja bannabbi baavunnamanga baasabanga Katonda enkuba yatonyanga yayogeranga n'agamba nkoowoola Katonda ejje erirwana entalo ne lisirika we can pray Mukama atugamba si gwe ye olw'ensonga ye yajjiramu ekyo ekiti ne kijjirako ekisa kya Katonda omanyi lwaki
abaaliwo ebiseera ebyo bya basanjaga abantu Mawanda Road baabo ne bafa ku kkubo bwe bati najjira mu kiseekyo n'anunula eggwanga Uganda Mukama n'amuteekako ekiseekyo n'alwana n'ateekawo emirembe kati bagambye n'agenda okujja akole ekintu kyekimu no we can pray kubanga ekisa kya Katonda bwe kikukkako amafuta ga Katonda bwe gakukkako gakunywereza mu buweereza gakunywereza mu kigambo ofiirwa abaana bo n'ofa eggwanga ne lisigalawo ne bobadde olwanirira ne basigalawo ate ne lisigala nga ligenda mu maaso but there is power in prayer waliwo amaanyi mu ssaala waliwo kankubulira ekintu wali ekigambo mu kigambo naye mu kigambo muli omusajja gwe bayita Yesu tosobola kulwanagana na kigambo kirina amaanyi kissa wansi ne mundu olaba kissa wansi jje kubanga ye kabaka wejje ovunama ku ttaka n'omugamba kati olwaleero neesize Mukama ogenda kunwanira entalo mu mawanga n'atuula mu mawanga n'akolera mu mawanga n'owangula olutalo naye ng'okozesa Katonda ng'otudde butuuzi wali ng'ovunnamye manyi baga Katonda tayagala baakajanja kati ate kubulira ekyewuunyisa Katonda alina amaanyi osanga omusajja nayimya n'agamba nze sisobola kugwanga nnyingidde mu kyaca amaanyi ne gamukuba ng'ate alina ekiwa gw'ayimiridde ne gamukuba ekigambo kya Katonda okuvunnama kisinga emmundu gy'okutte n'ogamba kaakati tugenda kulwana olutalo n'ogamba luno olutalo tugenda dulwana teri alwana lutalo oli ye kabaka w'entalo alulwana ne lusirika nno n'akutuuza ku ntebe n'ofuga kubanga ye bufuzi bw'eggulu era bufuzi bw'amawanga obubaka obwo obuweerezaani bonna abaagala otuula kweyo entebe n'abaliko obubaweereza kubanga bwa Mukama obuweereza buva eri Katonda ne bw'okeera ng'olina amagye n'obwana bwayo when God says yes nobody can say no bw'agamba nti kati olwaleero obufuzi ogenda kubuvaako ekyo ekisa kya Mukama mu linnya Yesu erisinga amannya gonna obuvaako bw'agamba nti ogenda kusigala ng'otudde amaanyi g'eggulu gakutuuza n'otuula n'ofuga nokalambira ku bannooti Mukama atugamba tewali kyalobeerera ne bannabbi abaaliwo baava Mukama n'aleeta bannabbi abalala Mukama akyusa embeera with the time because it's the key to heaven alina obwo obuyinza tewali abumuggyako gwe ne woowaganya n'ogamba nti nze sigambwako nze byonna waliyo byonna amala byonna waliwo omuyimbi yayimba n'agamba nti embeera etabuse neebuuza oba ne Katonda gy'ali bamuwamba nga takyasobola ate kudda kuyamba bali ku nsi omanyi Katonda yeesigaliza obuyinza takwatibwako aliko ekisa aliko okwagala aliko obuyinza ajjudde ettendo ekintu ky'oyogedde kankubuulire ekintu kimu eyayogera ekintu ekyo simumanyi naye olw'ensonga tatidde bulungi bwa Katonda nakwagala kwa Katonda ate yakyogera ekyo tamanyi Katonda mbuuza lwaki amumanyi amusinza n'okumusinza nedda teri kati kankubuulire omusiraamu ye muntu gotasobola kukeera ku makya n'otandika kugamba nti asobola ovaamu ekigambo ng'ekyo amanyi amaanyi ga Katonda agatudde mu Katonda ng'awambibwa atya omumanyi olaba sitaani yalemererwa muwamba ejje eriri mu bwakabaka yalifuga kubanga yafuga byonna kati Katonda akwatibwako atya oyo muliro takwatibwako kubanga y'ensonga y'eggulu bw'agamba nti bube bujja kubeera bw'agamba nti Obuganda mu Buganda kabaka wa Buganda agenda kuwonyezebwa mu linnya erya Yesu kabaka agenda kuwonyezebwa kyetuwogereko ne ku kabaka bw'asalawo okubaawo era Katonda bw'ayogera nti kabaka agenda kuwangaala emyaka 10 tewali agenda kugaana muwenda mutebi kuwangaala myaka 10 nga Katonda ayogedde he has the power kubanga ye byonna atulaga ki ku Mmengo Yesu ebiri Mmengo nga bingi buli omu ayogera kikyeyo n'atubuzaabuza na kiri ekisa kya Mukama nkoola mu linnya erya Yesu kituulewo kifuge kubanga Mukama atugamba fayiro eziri Mmengo tezikwatagana ezettaka ebyapa buli kimu ofiisi eri neeno bonna boogera birala buli omu akola mulimu mulala they are not organized olw'obwakabaka bwa Buganda okubanga ye tatudde kunywerera mu kifo ekyo okubeerawo kwe kukuza kwa Buganda
oba bo bwe bakyagala abo b'ogamba abali abakyankalanya tebasobola kukyagala kubanga kiriko nannyini wakyaliko amafuta ga Katonda ye kabaka wa Buganda naye Mukama atugamba mu Buganda they are not organized. Ono ayogera kino, ono akola kino, oli afulumira wali, ono ayogera kiri. Teririko mpaji naye omusaayi gwa Yesu bwe gutuula ne guvutuukaawo ne gunaaza ne gufuga. Mukama atugamba gunaaza ne gufuga ne gunyweza byonna. Kati Mukama atugamba weetaaga kisa. Wali ekigambo God has said to me. Gwanoonya aboogezi b'oku mikolo okwanjula embaga birthdays graduation n'emikolo emirala gyonna otuuse Tokia Group be bannabazze okuwonya embeera okufuuka ey'omuzizo ng'abagabo b'emulema ku nnakatansi okutali minyonyonto. Bakubire ku ssimu z'olaba weewale kakyali okukunenukira ng'omutyuma gusegulira entajja. Wali ekigambo kye bayita obulimba kyawandiise Mmengo obulimba. Siba amazima. Amazima gaganye okukulaakulanya obwakabaka bwa Buganda okusitulayo omusingi. Ono bw'ayogera bino, ono ng'ayogera biri. Mukama atugamba bagattibwe kimu. Ensonga ya Buganda enywerereko empagi y'obuyinza bw'obwakabaka bw'eggulu kubanga yafuga bakabaka. Balimba. Ebintu ebyogera tebikwatagana. Tebiri nakyo. Kiki kye basinga okulimba Mukama kyatulaga? Ne Mukama tulaga ekintu kye basinga okulimbira ddala kyekigambo ekyapa. Kiringe Mukama ndaga olupapula bwe bati luliko blueprint lusala bwe bati lulinga olirika amataka ne Mukama atugamba onagamba wano wagulibwa wano wange wasasulibwa wagunde. Kati Mukama atugamba tewatugatta kubeera kimu. Tewatunywereza mu kigambo kya Mukama. Mukama atugamba Obuganda buladde oba ekigambo buladde kitegeeza ki? Buladde buli bulungi. Kati wagamba Obuganda buladde olwaleese omukisa ababaddewo. Kati Mukama atugamba offices zonna bakyusiza position z'abantu abalimu abasobola okutuula wamu ne batuula ne bateesa ekigambo kya Mukama ne kivaayo. Buganda naddamu n'asituka. Buganda alimu obulimba. Mami Angel, abantu nga boogerera Katikkiro wa Buganda naye omu ku balimba abali Mmengo. Yesu ayogerenga bw'akola. Amiina. Kubanga Mukama atugamba kabaka wa Buganda Mukama amuyita amubuuza oliwa otudde okola ki era lwaki osirise ndi mu kusirikaako Buganda mwana anywerera. Mukama yamutuuza atudde asirise. Tebiriyo. Mukama atugamba tebiriyo. Mukama atugamba Obuganda obwaliwo ebiseera agambye bwa Ssekabaka. Yes, ndaba ekigambo Ssekabaka. Ssekabaka oyo yabakabaka eyafa. Ssekabaka Mwanga, Ssekabaka Ssemakookiro yaba takyali kabaka. Kati Mukama atugamba ebiseera ebyaliwo ebya Ssekabaka bayina okubumbibwa kwawamu babeeranga kimu. Bwe bagamba mbu kwambala kanzu yabeeranga lwali lunaku lwa kanzu. Bwe bagambanga nti kati olunaku olwaleero Obuganda bugenda kwogera ku bulungi bwa Buganda nga bugenda kwogera ku bulungi bwa ssente ya Buganda. Bavanga Masaka Mubende bavanga buli wamu. Mukama atugamba Buganda yanywerera ku kyambalo kye bayambalanga ekkanzu. Manchi kitegeeza babeeranga balina amazima abasajja balinga tebali bakumpanya bwe bagamba nti kakati wano tugenda kuzimbawo kino baki kyova labanga Mukama atugambye nti Obuganda era bwe bagabanga amataka mu baana jjajja yayina ettaka n'agabirako ekyalo ne kizimbako kyaki ne jjajja n'agabirako mutabani we n'agabira kwegamba bayina obulungi bw'okwagala kw'ensi. Essaawa eno Buganda teriiko bulungi bwakwagala kwa ggwanga. Otyo Mukama atugamba olw'ensonga nti Buganda eyonoona omugigi omuto. Guno oguliwo ogujja. Kubanga Mukama atulaga Obuganda bwonoona omugigi oguliwo omuto. Tebabuulira kiki mwana kyayina kukola oba kiki kirina kukolebwa mu Buganda. Boonoona ekitiibwa kya Buganda.
kabaka wa Buganda ali luddawo era mukama atubuuza gyatudde gyali gyayogerera nti wagamba amagulu gano gamuluma n'ekifuba eddoboozi lye terivaayo eddoboozi lye livaayo ayagala kuwulira eddoboozi lye abagamba evaawo awo mu linnya erya Yesu amugambe kati ye position ngikyusiza Obuganda buddemu bunywere mukama atugamba asirise nnyo ayina ekisa kingi ate yeesonyiwa ye muntu eyeesonyiwa ekintu ne yeewa emirembe gye talwana ntalo asirikira gyali n'amanya nti mukola ensobi n'asirika yeggwa ate n'olowooza mutakulaba naye abaakulaba mukama atugamba tayagala asirika ennyo takwagala aveeyo eddoboozi ly'abantu baliwulire kuba buli lwayogera Obuganda busanyuka nnyo abantu babuuza Katikkiro kabaka gyali they need him aveeyo gyasirikidde bamwetaaga nnyo zisirimu bwa Buganda naye mukama atugamba bw'oba obatunuulidde bonna bwe batuula bagamba twagala ddoboozi lye twagala kuwulira ye Omuganda ayagala nnyo omuntu oyo Omuganda atudde mu kifo ky'obwakabaka bwa Buganda Abaganda tebatunuulira mataka ate Abaganda tebatunuulira ebyo biri mu Buganda baagala oyo yennyini atudde mu Buganda kati gwe keera ku makyo bagambe nti kabaka taliiwo olabe Omuganda asinga ku tribe zonna mu kukaawa bw'atuuka ku nsonga eyo eya kabaka kati mukama atugamba eddoboozi lya kabaka lituyambako ne bagamba mwasiibye muti eyo muri bulungi bannanga abantu bonna emirembe nga gibadda abamu bazirika buzirisi kati mukama atugamba baagala kumanya bulamu bwe we buli baagala mulabako ne bwoba wakati sente tebakyazaagala baagala kabaka mulwadde talina maanyi tasobola kwogera mukama ngambye asobola okwogera asirise bano batubuzaabuza nti yagenda kujjanjabibwa bamuleeta ayogere kubanga eggwanga limwagala mukama amugambye nti ye kabaka w'abakabaka bw'aba amuwadde obwakabaka abutuddeko abukolako kitaliiwo nga bw'ona ogamba nti pulezidenti wa Uganda takyali pulezidenti aba tasobola kutuula ku ntebe kuba taba pulezidenti kituufu ate pulezidenti akeera ate n'agamba mbu si Meeja Sekkano nga mukama yamuwa ebitiibwa byonna n'amugamba oli Kano oli Meeja bani aba oli Jeno ate kati musi Jeno tekisoboka ye yeggwanga Uganda mwayimiridde Jeno n'ajjako ebitiibwa bye n'abigabira Jeno taba Jeno aba yeyambuluddeko ebitiibwa ye mukama yamuwa ebitiibwa bye ebyobukulembezi tabijajaabya abyambala ayimirire Jeno asobola omugamba toyitawaawo n'agamba nja kuyitawo kuba ndi president n'amugamba nti kati ekisa kino kye tulimu essaawa zino nze njogera kuba nze Jeno position gye tulimu kati essaawa zino obwa Jeno bugaana omuntu yenna okusala president tasala olw'ensonga Jeno amuganya agenda gamba I am the president of Uganda agenda mugamba president wa Uganda kati kintu kigenda kuba kisaakyo olw'ensonga byonna ebitiibwa wabituwa ebitiibwa bibye ayogere ng'omukulembeze kuba bibye kale tuwumulamu ddakiika emu tukomewo twongerereze ku mboozi eyo tovaawo Nacha Ebo bebokka balina eddagala lya habo eritaasa embeera y'omu kisenge etatambula bulungi ng'obutagenda mugga okunyomebwa mu size ne action eyazaalako ng'olubuto lukyabuze eriyonja mu museke n'okugoba mugaba okugattako emimwa egyaguba okusiiwuka n'okuddugala ate nga balinayo akapya aka habo akuza enviiri za Nacho bakubireko ku 0778 088371 omanye ebisingawo.